omuwala yampereza message abakyala bangi tusobola okubeera ewantu nga tweggamyewo nkuba. Please men, nga bw'obeera n'omukazi nga naawe olina bw'olindiddewo omukazi wo gw'onoowasa nga just oyaawo n'omukazi asobolera ddala okubeera mu makaago n'abeera n'embuto nga sizizo naye nga mwali mu makaago yeggamiddewo nkuba era nkuba bwekya nakwate kuba n'agenda kyagenda. I meant that statement era nzikiriza nti abakyala si kipya nnyo ku bantu abategeera nti tebakiwulirangako. It's been happening kuva ku mirembe gy'abajjajjaffe bibaddewo lwakuba ku mirembe gw'abajjajjaffe tebyali bingi ngate ku mulembe guno gwa Dotcom yaffe bwe guli. So omukyalo ono yakutaka akagambo, I don't know who recorded, I don't know, yakutaka akagambo n'akampeereza n'agamba Fifi ekigambo kino bw'okyogera tulina obulumi ffe ne maama waffe mbadde nsaba kwogerako nawe about this word. Mukuzanya ka video nga yenza ayogera ne mugamba yeah, what's wrong with what I said? Did I mention your mom's name? Nangamba no, tekiri kugwe naye tuyina omuntu yakitugamba and we feel omuntu no yatulimba. Konze kale kambiwulirize nga nkuba nga bateka ku loudspeaker mama yabadde ayogera nga ne mwana we bwayogera. Amanyi that conversation y'abantu ngona ayingiramu n'oli nayingiramu. So omukyala yazaala omwana abaana balenzi yazaala babiri nazaala bawala 6. Mukyala ali eyo mu byalo naye si munaku ninga tabeera mu kibuga. Abaana be ababiri omulenzi omu ye last born yamuzaala late era akyasoma ali ku university. Kati omulenzi oli eyaliwo eyafa yali omu ku baana abakulu. Baana abawala abamu bafumbiddwa and they're okay. So sagala mloze nti family ennaku eyo temugendayo manya abantu bakuno mwayitiriza. Kati munnange mama nga nyinyonyola mutabani we bwe yajja mu kibuga yakola n'atula mu office ennene ey'amaanyi. Bwe yatula mu office ey'amaanyi ne bamugamba nga wasa zikale zaalayo nga bamama omanyi mama wo bw'omala okusoma ograduate nze ofunye omulimu omala okufuna omulimu definitely abazadde baddako bakugamba funayo omukyalo oba omwami abaana kale walaba nga gufumba kusindikiriza biganye. So nga bagamba mutabani we nga amugamba mama eky'abaana nakimala kireke njaba kuleetera nga mama amugamba lwaki kwaba abakyala kugamba eky'abaana lwaki tofunako omu n'omuntu n'osetolinga kati okuze ofunye obuvunanyizibwa obunene office eyo nzito ebitiibwa bijjuze biggwe bigambo bya mama oli munnange nga mubuuka nga mama nja kuwasalindako. So olunaku lwakya lumu bwali baselebratinga okukuzibwa kw'omwami oyo ewaabwe waka omwami yatwala bakwano be okuva mu kibuga mwalimu abawala n'abalenzi. Omwami we yatuuka ewa maama we ng'omwami atabula nno family tebaalwana tebaayuma wabula ebigambo bye yabagamba. Yazza maama we mu kyama n'afunako omuwala gwe yamusongeramu n'amugamba oyo omulaba ayina abaana bange. N'afuna ne sister wa ate naye n'amulaga omuwala mulala n'amugamba oyo ayina omwana wange omulenzi. Omwami nga yagamba abafamile ye nagaa naye temubatambala tulindeko njagala kusala waani gwa kuleeta waka. Family negamba kale kasita ayinayo ku baana nga bunfuyiridde n'olugambo lunagwa. Entebe baazituuzaamu babebi abo bazzukulu ba nnyumba eyo tebagambwako tebakwatwako. Nannyini bo n'asanga busanzi nga baaseeseetuddwa be bakumalina eddiro lya wansi abo be mulaba. Kaakati munnaaye nga omukolo gugwa nga budde buziba bantu bana ababe Kampala tebaddayo nga ologamba let me give an example mbara basula eyo enkeera ne babuuza maama ne mukyala alina amaka geeyo taata wa bano yafa maka ge galiko guest wing gyasuza abagenyi be tebasula mu hotel. Omuwala ngambe bambala abagenyi badde e Kampala. So muganda wafadde e Kampala mukama teyamuwangaaza muganda waffe n'afiira mu accident. Kati munnanga afiira mu accident bagenda okuziika. Emikwano gino egyaliko gyaddeyo ne giziika omuvubuka after like 2 years. Omusajja yafa after 2 years nga bavuddeyo mu kyalo tebaddamu kuddayo n'abagenyi be. Kati amala okufa bagenda okuziika bakwano be ewaabwe nga baziika biki nga biggwa nga bagamba nayinayo ku baana b'omugenzi nga teri yenyeenya nayinayo ku baana b'omugenzi nga teri yenyeenya nga bayita mukwano yayogera ku lw'omukwano gw'aba behalf of the friends nga bamuzi bali nti omugenzi yatugamba bwati ne bwati maama kati ne sister agamba ate nange nina story endala nti osanga yazaala mu babiri kati abawala abo baaliko mama nga omugenzi omusajja ono mukwano gw'omugenzi nga bagamba temubyogera mu public abantu bemwogerako abo twazze ne babba baabwe ddala n'abagamba abantu bemugamba bali married ebbanga lyemmanyidde omugenzi ne bano sikiwulizangako nti yayagalako ku bano naye bano bali married balina n'abaana gye baafumbirwa. So temukireeta mu public tukikwata empola tuyinza okwonoona ebintu. Mama ng'agamba mama ali
mama bali civilize nga kama it's okay tusobola okufuna meeting so nze zokujja mu kibuga eyo n'omu ku family members ne twogeramu ne tulaba ngero omusajja abagamba tetusooka byogerera wana abantu bano batambule bulungi badde gye bava kubanze sikiwulirangako nasoma n'omugenzi nkoze naye mu field yonna sikiwulizangako nga mama muli agamba balina kye bakweka nga sister wona omufu agamba mama tuligumikirize tulabe kubanga engeri ffe nije batugamba abantu ab'enjawulo tuyinza okumalirira nga twesibye ku muntu w'abandi munnange nga bajja mu kibuga nga bamitinga omukwano gw'omugenzi omusajja nga bagamba oli gwe babagamba ngo alina omwana omulenzi alina abaana babiri bonna bawala kubanga limumanyidde simanyi oyo mwana ki mulenzi omulala gwe mugamba alina abaana ye alina abawala n'abalenzi alina abaana 3 naye mba mumanyidde mu omusajja oyo gwakola ki gwalina nagamba naye ngenda nayogeddeko nabo nti nina kyembayitira kyakyama so tugenda kuba miitinga nagamba mama nsaba obeere mukakamu sister tovaako tubawulirize tubategeere tubasabe be tunaba tusabye olina babisobose binaba tebisobose twesonyiwa abantu kakati munnange baba bali mu meeting omu ku baganda b'omulenzi omuwala omulala ng'akubira mama buli mkyuga nti mbadde neetaaga okulaba nti kale bwe yagenda ow'omufu gye yafa gye yali abeera mukwafu olukutandozebwa mu kutegula ebintu alina ebipapula byakola ki byagwako nga naye anoonya maama amubuulire kati munnange nga bawala bali bajja nga babuuza maama bulungi n'ekitibwa kubanga maama mukwano gwe baali bamumanyi maama waliwo obuzibu nabagamba si buzibu wa search kyona kitwagala okwebuuzaako omwana wange byaleka ngambye oba mwe mubimanyiiko ate ne sister waina byaleka amugambye naye lwaki tuyise mu ababiri kozi mmwe be yamentioninga twagala kubabuuza muntu oyo oba mubimanyiiko munnange nga bawala babagamba omuwala oli agamba banaye nze sina na mwana mulenzi nabagamba nebbanga linawangala n'omusajja oyo nga mukwano gwange teyankwanako wadde okumpeereza mu message eyeesittaza simanyi kye yasinziirako kubagamba nti nze nina omwana we nabagamba naye nze ndi mukyala mufumbo sagala bufumbo wange kumenyeka nabagamba naye maama bwe kubanga nze okuwa DNA ey'abaana bange yeenaakutawakaza mu mutima mugitwale but sagala mwami wange abimanye kuba bijja kundeetera ebiki ebizibu kati oli yalinamu omwana omulenzi ow'abasatu ng'abagamba ate nze omwana owange omulenzi ye muto ku baana bw'aba yakibagamba 2 years back kitegeeza omwana yali badde mukulu okusinga ku banne naye n'abagamba nange sagala munyononere maka bati mukole DNA test ku baana bange sikirinaako buzibu nga bawala bagamba it's okay mukole DNA test but you should keep this a secret kubanga ffe tuli married excuse me tetwagala buzibu bwonna mu maka gaffe n'agamba ekirala nze ng'omulemu aganze saagalangako ku mukulu oyo naye twali bamukwano bali mu field bantu bano yeemu sigenda jogera kozi najogera abali bamumanyi bajja mutegeera nti yegundi nga omukadde bamugamba naye out of respect mama tubale tukumanyi twagala tukkiriyalingira omutima gwo gukkakane nga mama ababuuza kale nga tugenda mu DNA test neyanziza okujimpa naye omwana wange yali abagambye ko nti alinayo omuntu gwayagala omusajja n'abagamba nze nina omuwala gwe nali ndabyeko naye naye nga balinga abeyagala naye simanyi oba baali beyagala ebyaddala n'omuwala omu n'agamba nina nze gwe nali mmanyi naye tebazaala wali omuwala gwe yali ayagala ate ye bamutransferinga ne bamujja bwe twali tukolera n'agenda ewalala tebazaala simanyi oba yagenda nalwo bw'abanga yagenda nalwo naye lwaki abati yamubagamba ate nayogerayo ffe munnange nga batwala DNA z'abaana jjukira waliwo omuganda w'omukazi yakubira maama essimu ng'alina ebipapula byazudde nga tabitegeera n'agamba waliwo empapula zendabi wano zeddwaliro mani njagala muzisome mama mugamba kale ng'omuwala mbw alinnya takisi kujja ebipapula nga yabireka mu takisi nga bageza kugoberaganya ate envelopu ng'ebula ng'envelopu ebulira ddala kati omuwala nga bamubuuza wasoma kinagamba nalabeko nze nga biriko medical report nze saasoma bya busawo ensonga lwaki nabibaleetedde kuba nabisanze babisibira mu ka oddrop like ng'oli yalinga akuuma ebintu bye ngoba bigamba ebyekyama we najja eddokumenti byakusoma bya mulimu bintu bye byampapula byamaguzi bye byeyagula nga byonna biri awo kati mukukebera nenabako medical reports naye nze simanyi kunyonyola kyabadde mu medical reports kuba nange saazisome just nayo ku medical report nengamba kambaleetere nakyo mukitegere what was happening kuba nali njabirekayo mu nju oba mbisuule mu kasasiro nga maama agamba kale nga bakola DNA ku baana b'abandi nga DNA ekomawo nga abaana si bamusajja nga maama yeetondera abawala nga wangande tulina buzibu ekirungi ffe tukukiriyalingidde omutima gwo kuffe tekuli era yagadde ku mutabani wo maama ngaddeeyo kati nga muwala wona mugamba eddwaliro gye bali bamujjanjabira tumanyiwo lwaki tugende tubuuza omusawo dokita ayogera lulimi lwabwe bonna baveeyo dokita ng'asooka bagamba bannange omugenzi yalina obuzibu bwe teyagala babumanye so
wadde oli maama wadde oli muganda we I can't. I mean omuwala agambye dokita yagaana okubabuulira obuzibu bwali ku muganda waabwe. So kati maama w'abaano ye alina endowooza nti ku bawala bano kuliko eyazaala omwana wa mutabani we n'amukweka. Maama walowooza naga omwami wange yafa, omwana w'obulenzi eyali omukulu yoyo n'akyali muto tannazaala. Omwana wange yalina ssente teyali mwavu fifi, abeera atya nga teyazaala, oba omukazi gwe yalina yali yeggamye enkuba nga bwe wayogedde. Kati nengamba bannange saagala ekigambo kyange mukinterpretinge mu bubi. Already abakazi bajja clean hands ne bakuwa n'abaana ne mukebera abaana b'abandi DNA. Nze ate kisisobola nakukolera kubanga nze omuntu wemba saakwagala, sisobola ne bwonjogerako ebyensi eno yonna, sisobola ne bwogula abavumi b'ensi eno yonna onsindikize mutuke ku kisenge kigamba mbokole DNA test ku baana bange. Kitegeera kunze akukaba kamanyiiro gikole kunze kale bakuwana obusajja nti nabo abanaiba gobuyina. Kitegeera kati mbadde ngezaako njagala muwabula omukadde ono ne muwala we makambye n'oli omuwala bamubuulira amannya kati akozesa connections ze amunoonye ne bagamba mugenda kumenya amakago y'omuwala ayinza okuba nga naye ayagala ku mutabani wammwe naye nga naye teyamuzaalamu. Ne mugamba mukadde olina ono omwana omulala omulenzi, lwaki ono omwana omulenzi tatandika okuzaala nga goboolabira kuba olina obusobozi. Kitegeera atandika okuzaala nga goboolabirira. There is no way ogenda ku baana b'abantu simply because nagambye omukazi asobola okweggama enkuba. Yes, abakazi beggama enkuba, asobolera ddala n'abeera ewantu n'azaala olubuto nga si lulwo. Era ebiseera ebisinga abakazi abo batamba tatunula amabega, takusaba wadde 10 woba olina obusobozi kuba kimanyi omwana oyo siwe tayagala katemba ne yeeyongerayo. Drama gwe yakolako amala yamala okweggama enkuba n'ekya ne yeeyongerayo. Kitegeera kati mukadde ono ngeza kumunyonyola nze mu bwongo bwange obutono nkiwulira mutima gwange nti mutabani wa mukadde akayitazaala. Naye nga mama yali amutadde ku pressure ya mpa omwana. Mama mutabani we n'amulaga abawala just kumwejjako. Nakigambye sister we n'abanga antegeera. Naye mama waabwe because alina ssente alowooza ensi etambulanga ye bwagikola ki bwagiraba. Nabagambye mugenda kudumira ku mukazi oyo naye muyinza omwonoonera ne gyatudde nga n'obuti kweyagala tebeeyagala. Oba mutabani we yali takola nga maka mafu nga mukama yamuwa naye nga maka mafu nakyo kisoboka. Mukadde kyatakkiriza nze omwana wange ne mukuva mu buto nabakeberanga. Mukadde omwana asobola okuva mu buto nga amakama lamu ne gafa mu bukulu. Kisoboka ne bw'okibuuza abasawo. Kitegeera omukazi mugenda mumufuukira ekizibu. Already bano mwabadde mugenda bafuukira ekizibu kukufiirwa singa temwalika ababuulira mwali mugenda batomerera mu kifo ekikyamu bazze ne babba baabwe bonna bakola mu field y'emu. Abasajja abo baalirowoozezza nti bakazi baabwe baayendanga ekitaaliwo. Kati n'oli gwe mwagala okunoonya okufa obufi. Nze omutima guŋŋamba bw'aba ayagala ku muganda wammwe yakizuula ku muganda wammwe amakamafu n'amuleka. Omwana we ayinza okuba nga amaka gaali gaafa nga tazaala n'okuzaala. Kitegeera mukadde. So yes abakyala beggama enkuba mbu alabika n'oli yeggama n'agenda n'omwana w'omwana wange talina mwana wa mwana wo gwe yatwala. Kubanga omwana wo okusinziira ku mboozi yali ayagala abaana ng'aweerera ababaganda be aweerera ab'emikwano. Kitegeeza ababe tebaali mulemye. Omukazi oyo aba yanyiiga ki omusajja n'atuuka n'okufa ng'ate yalina obusobozi obulabirira n'obuweerera. Kitegeera there is something fishy. Mutabani walaka yalitazaala mukadde naye mukadde mujje mumuwa amagezi abawi baakuna ab'amagezi mujje mugamuwe mumubuulire. Kitegeera mumubuulire okugamba nga tannakola nsobi nnyingi kulwanirira omwana we nga ye bw'akiyita. Bwenkanya kyo omwana wo mukadde bwogezako okundaga wano because I was asking the sister bwenkanya ki nti omwana brother waffe biki omwana twali mulabiridde yonna gyali mugenda kulabirira ki ekitaliiwo muganda wammwe teyazaala. Okay tumi kubanga mwe mwampadde eri emboozi y'abali abakyala nti mukakasa DNA mwagikola. Abooluganda ne mwekolako DNA ne mukakasa nti ye amini abaana abo ne mubakolako DNA ne mukakasa nti si ba muganda wammwe. Naye gwe weebuuza omuntu eyali mu myaka 4 okubanga talina wadde akatulututuka omwana. Nze ne waba musajja nankwana mu bukulu buno ku myaka 4 nga talinayo mwana sibeerawo. Maama yaba yali kuki aba either mutemu ng'abakazi atugaba tuge n'abatta mpisa mbi kwatudde mutima mubi myaka 4 mbu tolinayo wadde omwana tekisoboka. Kuki maybe nze sitegeera bintu naye omusajja myaka 4 n'okwana omukazi mbu simusizaalangayo ogwo ogenda okunzaira omwana asooka.
ku myaka ana abadde akola kyawabeerawo question mark so kitegeeza omwana we yalina problem ye gye yatya okubagamba n'omusawo yagaana okwogera ayinza okuba naye amanya ekizibu kitegeera so nze nga mukadde akakkane genda kuoli omwana w'omuto omugambe ezaalanga bwe nabiira kuba obusobozi obuyina so do not misuse the word omukyala yeggamye enkuba nagenda n'omwana temulina bukakafu naye nga ye enkuba abakazi tujeggamanga era bwekya notambula n'ogenda yenze fifi mukyala nsuubuga omuwezi kakati bakwana ali omuntu yantaginze mu vidiyo emu nga kuliko omuvubuka ng'ali kuyombesa this chick eyafiiriddwa maama we obambe yakungubaze bubi bwaba teyakungubaze kimala saagala kwogera bubi oba kutaanuula ntalo naye millionaire's girlfriend oyangu yokuza birthday yo nga maama we yakafa ekyo si kituufu omanyinza ekitali kituufu nkyogera nga si kituufu bw'ogenda ku page millionaire's girlfriend asiplashinga ssente empitirivu ebimuli amamotoka ag'ebbeeyi yes it is okay okuza birthday nga tewannayita na mwezi maama wo ng'afudde ng'otusiplashinga ebimuli bya ssente really awo ekyo si kituufu sifaayo abanvuma nze siri mutaanuzi wa ntalo ne bwe ndaba ekintu nga nkirowoozezza mutima nzijja wano nenkyogera millionaire's girlfriend abantu wano mu Buganda bwe bafiirwa bamaama olumosi bamalanga mwezi mulamba nga bakyakungubaga naye watulaga nti oli mu mbeera eziira nga tossa okulaba kati ng'osiplashinga ssente empitirivu okoze birthday muli ku red carpet maama nga tannamala na wiiki 2 mu ttaka si kituufu ate saagadde kwogera bubi saagadde kwataakinga saagadde kubuulirira kuba wakula dda naye kinumye nga nina okyogera kokoza just lost a mom naye weewamu omwezi n'ogamba you know what ebimukambireke mumutaaginge najja nenkuziikirako naye nze ndabye si kituufu okukwata n'osiplashinga ssente empitirivu olaga amamotoka ag'ebbeeyi benduulu mu boto za champagne bwe muzibalula amidst of your mom is death nga tannamala na wiiki 2 mu ttaka that's ain't right si kituufu no bannayuganda bwe tutajje kajanja mu kukungubaga kw'abantu tugenda funa ebizibu bingi maama wo bw'afanga gw'atannafiirwa ng'owulira oyo yakungubaze bubi buli kyatakoze kikole ku mufuuwo nkiddamu oba taata wo bw'afanga gw'atannamufiirwa buli ono kyatakoze mu kukungubaga kikole ku mufu ewammwe ekyo kiggwe nze nno olunaku lwe banzaala maama wange lwe bamuzaala naafa nga wayise ennaku edda nga birthdays njagala zitambuza 2 abantu abaninaanye ne bagamba tojja kukikola kite nendowooza tebategeera nendowooza tebakifumiitiriza akale bagamba kite olamu obulina okugenda mu maaso we've seen people ng'omuzadde afa ng'oli agenda bwe n'omuga agenda n'okuzika togenda kuziika kuba kati otandika obulamu obupya but kigambo kungubaga kigazi buli muntu abakulinaanye be bamanyi balina okukwata okuyisa mu mbeera eyo so si bana bakulabira ewala omwana oyo yafiirwa maama we maama yalwala ne baspendingako ku sente ne mugenda mu lumbe ne baspendingako ke baspendinga oyo omwana ne bbaawe si be bagagga ennyo mu nsi nti bwe baba baali bamaze okukola rebook ya ticket bamaze okubukinga ticket nti ate baddeyo bakole rebook nga maama bamaze n'omuziika even that run away from the country is part of therapy lwakubanga abaavu tulina obuzibu abanaku tulina obuzibu twagala kati maama wange bwe yafa ne bansiba ekigoye ne bantwala mu kyalo nkungubage mwagala nono bamukwate bamuzeeyo mu kyalo eri akungubage tekigenda kusoboka people grieve in a different way nzize nga njogera ku ngeri z'okukungubaga abamu wano ne mugamba abakazi abatakabira basajja nga bafudde ne mubayita abasezi eriyo omuntu afiirwa omuntu we n'agenda mu shock nga ezziga talina na gyali ng'atunula butunuzi bw'ati ng'alinga zolo nga state gyalimu katonda yekka n'omulala yali agiyiseemu yasobola ogitegeera naye nga gwe atannafiirwako oli wali osimba obunnyo lwakitakabye yeyassa omusajja ne mubyogera ne mubimalayo grieve is a very big thing kyotasobola kumala gategeera nlesi ng'okituuseemuuko bulungi kati gwe yakituukamu gwe nkungubaga gye wakungubagiramu maama wo yeeyo oli si maama wo wuwe muleke okwesiba ku bantu bannayo okusukkayo muyina okukoma gwe buli kyowulira nga kyeyakoze kikyamu ddamu ofiirweyo omuntu wo okungubage mu butuufu otugamba omukungubaza omutuufu alina kukungubaga bwatyo naye n'ensi yakyuka oli ajja n'akubuuza ngaoyo namwandu takubye mulanga omanye emiranga gyakubye ng'omusajja akyali mulamu nti kati gamuggwamu omanye obulumi oba bw'alina nti peyini erina akasenge we yamusindise nga takyabitegeera nga n'ebyamaziga takyalina gyagajja naye ng'ate agenda okugakaaba nga mumaze n'oziika omuntu oyo nga reality ehitinze back so kigambo kungubaga kinene abantu bangi wano birthday photoshoots muzikola ali musobola okutujulira ne mu recording ebintu ne mubitereka
ne mubireeta kunaku lwe mulina obireeta. Kati bantu mmwe njagala obategeezayo ekintu kimu, nze nga mulekwa action nze ng'enfuuzi ekaddiidde mu bw'enfuuzi singa amaziga gaali gazza abafu nze mama wange tata wange singa weebali naye tebadda. Ekirala muleka abantu bakungubagenga mu nkungubaga yaabwe. Temulina copyright ku kukungubaga nti omuntu alina kukungubaga bw'ati. Ekirala kyenjagala obategeeza, life does not pause a bit. Oba ofiiriddwa oba tofiiriddwa. Era bw'omala okugakaabanga maama w'oyo afudde ng'olina boosi ng'ekyakwagala ku mulimu, bw'ogenda okusituka era ogenda okole. Yensonga lwaki tulabye baganda baffe, nakola ku video ne bagamba nze namala n'entegeera abantu abo abeerikodinga abali mu biyumba abawala abo abeerikodinga nga bafiiriddwa abantu baabwe, kubanga bwe buddukiro bwokka bw'aba alina awulira nga mu kamera eno ayogera n'omuntu awo amuwulira, awulira agwa eddalu yeetaaga omuntu awo ng'omuntu awo gw'alinawo ye kamera eyo. But before nga ndaba ng'oba but namala okutuula n'enfumiitiriza nengenda mu bitabo bye nasoma ebikwata ku bantu nenkitegeera nti omuntu bw'afiirwa anoonya weyeekumira obulumi, kati omuntu ono ali ewala n'omuntu we ate ye kamera gy'alina. So nakizuula nga buli muntu nkungubaga gy'abakungubaze ebeeyo eyo gy'alinawo era tumwesonyiwenga. Ky'oba olaba nti ofiirwa Omuwarabu n'agamba tebinkwata kusigala ng'okola. Life has to move on. Let people be. Temutusibaako kanyaaga. Okitegeera? Kati gwe oli ku muwala omwesibyeko omukomerera okufa olinga ayagala omusindika mu depression nti ave mu bulumi ate ali ku bivumo byo ali kunjajingayo mwamujajinga ddambwe waabwe banako ne mubajajinga ngwe enjumbi kwegamba mwongerako bwongezi mulinga bagala mu muteke mu depression. Ono muwala ekyenjawulo kyokka kyalina kiri kibiri alina omulenzi ali understanding ekyokubiri omulimu gwe ye bossi we, otherwise singa yalina boss singa ne ku mulimu yaddayo dda ensi esigala egenda mu maaso. Kati nalabyo nabala bagamba abayimbi bazibu tebaziikirako mulenzo ono ng'ate amaze okuproposinga. Waliwo ekintu mu bantu mwe kyemutategeera, art industry terina mukwano. Kino njagala kibategeeza if you didn't know. Era bw'obeera onogamba nze nina ekifaananyi ne gundi nina essimu ya gundi mukwano gwange no. Era Edwin ebbanga lyamaze mu art nkiwa kino akimanyi. Ekyokubiri okuziika kuwola bbanja. Gwe sooka weebuuze abalala abafunye ebizibu obabeereddemu. Kiki ekikugatta ne bana abantu bwe ba business bw'obanga Edwin abadde nga anyigira abantu ku liiso yessaawa abeere business minded tinzo omuyimbi ekingatta naye business jangu sasula sente zange gwomanyi oba kuziiko zoba kumbago zoba toze gwomanyi sikubanja okitegeera. So tokola ng'okolera ku friendship level nga olowooza bakwano bo tebabeeranga ku bakwano abo. Omuyimbi talina mukwano, munnamawulire talina mukwano. People in limelight have no friends. Ne be baali balina abaddala abakwano baabwe babasuulawo nga balowooza level zaabwe za wansi ku zaabwe bo beeyongedde mu maaso. Ekirala kyenjagala okutegeeza nti eno industry eri money oriented. Bw'obanga obadde ogenda okwenda osinga akalango n'ogamba gundi agenda ba mukwano gwange kandimu museera. You better wake up. Omuzannyo ogwo gwongereyo waggulu. So mu Buganda okuziika kuwola bbanja nga tonanenya muntu butakuziikirako gwe wali oziikiddeko omuntu bantu ki b'obeereddemu. Okitegeera ekyo nakyo weekiri. So otherwise omuwala mumuleke. Edwin kye tukugamba kiri kimu kati ffe essuubi lyaffe erya survival y'oyo omwana liri mu ngalo zo. Nze mbaagaliza ebirungi nsaba Katonda abakuuma abawangaaze abatwale ku ddala eddala ery'obufumbo mubeere nga muli wamu mweyagale munyumirwe obulamu. Abaleekaanyi bajja kubaayo tosobola bavaako tebasobola kubulayo. Just do you. Ekiwulira ekiri mu minzi zo kamaama kakiwe ffe bamulekwa ffe tumanyi. Bw'ofuna omuntu akwagala omuntu akwagala abantu baffe temumanyi. Abantu batunyiga emitima okitegeera. Kamaama kawe bo oyagala kawe ennyonyi endala ng'okawa abaleekaanyi baleke katunyigire ekiwundu bano baleke. Bakiyaliida babangayo omuzannyo kati mubatwale nga bano bakiyaliida bamu mubaveeko.